njagala tu first of all tunye kubya yogedde omukulembeze w'eggwanga yatugambye nti honorable General Muhoozi kama rationalize ekyo kiwanise nnyo yakoze nnyo kubanga omwana ono muyiiya yasobodde egenda ebbusi ennaku bbiri ng'omukolo tegunnatuuka bambi ayagala ensi ye abasirikale yafubye okulaba nga bajja bakkuse banywedde amazzi ne balya n'emmere nga bajja ku parade bayimiridde bulungi babadde smart ate yaleese ennamba ey'ekigero ledda bitunuulire yaleese ennamba ey'ekigero abasajja bakoze parade eri ku mutindo gw'ensi yonna so ate ne bamaliriza mangu mu budde tebakoze biri ebyokuyimirira enkuba n'ebakuba so omwana ono muyiiya nyera mu ababaka ba palamenti abaddeyo ne boogera bitagatta ku ggwanga mukoppa omwana ono Muhoozi byakola matameerere olaba parade agimanaginga bw'ati so omukulembeze w'eggwanga nsaba muga atasobola tunafuya tutuusa ku level honorable bya Katonda that was an insult to the members of parliament kubanga bw'ongamba nti omuntu somebody to inspire me nti General Muhoozi nze ndaba botuvumye kubanga kubye yakakola previously gwokola statements ezisasamaza eggwanga gwokola statements singa CDF yakugamba outright naga nti mwenna abadde bampagira mu PRU mugende muwagire tata wange mwenna nkugambye mwenna abadde bampagira muwagire tata wange ekyokubiri fenga amaje tegasobola kukkiriza civilian kutwala bukulembeze mu ggwanga so those are not light statements so bino binanga bikolebwa mukulu Museveni tatu insulting afa abaka ba parliament nzo bombuzo omuntu gwenjagala okufaanana mu bukulembeze sobola kujjayo linnyeri so nsaba otubanga tuwa credit yes bayinza okubanga bayambadde neko sikopimira CDF number 2 yensonga y'enguudo tulowooze ku kuzimba enguudo mu Central African Republic mu Congo si Congo mu Congo twazizimbayo dda Congo twatekayo sente zaffe twakainvestingayo $1 million 5 obuwumbi nga 183 ku luguudo lwakakolwako 17%. Eyo Congo twatekayo dda sente zaffe zeebakirayo zaafiirayo yo government ya Congo negana no contribution yayo yali ya 20%. So no tuyina bibajjukiza twazimba enguudo Congo nga batugambe tugenda kufuna obutale oluguudo lokandu kujjukize yali Mpondo Ekisindi Beni Butembo Road 133 kilometers ola lwali Bunagana Goma Road kilometers 89 nga Democratic Republic ayina kutota mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka kyekiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri yensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira kyekiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47 ebitundu 2 ku 10 nafa 2 that is 40%. dot services ekola ebitundu 6 fezaffe twasasulako ebitundu 5 nyenga emirimu egikoleddwa physically 17%. so ekigambo kyayogeddeko okukola enguudo mu Central African Republic mbadde musaba eyo idea agirowoozeeko bwabanga ddala weereza ffe bannayuganda kubanga njagala omutegeeza honorable okimanyi bulungi nti ministry ya works and domestic areas trillion number nga budget yayo tewera trillion billion ngalu enda 38 oba 58 round there ebbanja lisinga budget kakati bwobanga wotutusiza nga tuli mu kaseera nga minister wa honorable Mr. Gobi PS wa finance agamba nti budget y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 25-26 tugenda kuddayo ku 57 trillion tuve ku 7.2 kubanga bino byali byakigumaza. So ebintu bino nga bikolebwa tulowooze nti bino bikolebwa mu interest y'Abannayuganda oba omukulembeze yerowezaako ng'omuntu. Kakati awo enkubuuliza Bannayuganda abaliyo mu bwetwaze buno abantu bwe boogerako gwe obwetwaze obuwulira bw'otuula mu ddiiro ly'oddala ng'amasannyalaze okusinziira ku census amasannyalaze gaakatambula ebitundu 25 ku 10 25%. Gwe owulira ng'obwetwaze obulina leero nkubiddwa amasimu okuva ewange ekalububbu umeme nga yeebiriga n'abantu ba bulijjo kubba amasannyalaze naye ng'omuntu agamba honorable twakola application myaka emeka tebatuddamu
neka program ka government ke yalese okuwa abantu amasanze ku ben samu wabirabye gye byakomekereze mu sente zakoze ki sente zawedo program ya closinze so bino binanga bitubitunulya mu Uganda ekisoka number 1 mu area ya governance mukkirizanga tukulembeddwa bulungi ekyamazima tufugiddwa tutulugunyiziddwa tetukulembeddwa tufugiddwa ge mazima tufugiddwa kubanga byonna ebikolebwa njagala okubuuza aliyo nti okyakkiriza nti power belongs to the people okyakkiriza nti abantu mukyayina enkizo ku bakulembeze bammwe okyasobola okugamba ku mukulu Museveni yagamba nti nze neekolera tisiina nfuga nkolera baana bange okyasobola omugambako tuli ku mulembe ng'obukulembeze buli lukya bwongera okukka omutindo gw'obukulembeze mwenene mubyogera bw'otunulya parliament sezizze zibeera obukulembeze bweyongera okukka okusereba omukulembeze w'eggwanga kyakoze ekinene nnyo buli wensanga honorable Katonda nkimugamba naawe nkigamba emirimu ebiri agikoze okutta ebyobufuzi 100% awo muwerawo n'enkoko seggwanga n'ettooke ekkulu n'alirya ebyobufuzi byonoonese nti yabikamanshalizinga yes honorable Katonda obukulembeze gwali gubaddeko omulimu leadership bino ebifo bye tulimu tegwabanga mulimu ne kati omuntu agenda n'atunda ebyo byonna n'abimalawo ajja ayingira parliament bw'ayingira agenda okulanga byalubira tebiriyo nga yeddira mu busuubuzi chovola basaawe eno n'abimanyi osanga omubaka wa parliament nga kuva bamulonda nga tayingira nko parliament taking a record we have members of parliament nga yakoma kulayira taddanga mu parliament ya Uganda okitegeera no byasuubira teyabisangayo kakati wanani atutusiza omukulembeze w'eggwanga monetization of politics ebyobufuzi sente zaffe zaaligasiza bannayuganda ne zigenda mu kugulirira abantu mu kalulu so bino byonna ng'obitunulira tosobola kutta nsi mu bukulembeze n'ogaa tulina kye tulina ekirala human rights violation saawa eno mukutta abaana baffe bali mu makomera yes okuzza emisango weekuli naye saawa eno mukimanyi Honorable Katonda okimanyi nti tulina capacity ekuuma abasibe emitwalo 2 naye tuli mu mitwalo 7 n'ekitundu era nze njagamba buli mu abaka ba parliament we have a reason to demonstrate. We have a reason. No, go when amanyo tuka parliament we are national leaders. Tuba tutyanga tuino omujjuzo mu makomera of over 100 over 500%. Over 500% omujjuzo. Ne tusirika busirisinga abaka parliament. Tuli mu parliament tudolo tutesezaani. Naye nga bakubuuza abali mu makomera bazza musango ki? Mbuba basanga bambadde obukofira bwa Nuupu. No sanga Bolivia Lutayambu bamusanga akola bomu. Omwana omwale bamusanga akola bomu. No sanga abana bafa bali batwalibwa mu makoti ga bulijjo bali ku court martial wane machinde mbamulirwana abamu so bino byonna tosobola kuba eggwanga eritawa bannansi kitiibwa golubega njagala okutegeeza the biggest asset you have mu ggwanga Uganda Kigabe Makago is the people mu bantu bo boyina mukazi wo n'abaana bo yo asset number 1 abo bakulema okukola mu omulimu omanya ligase yeefudde so mukulu Museveni ne banne tubasaba tukomyewo ekitiibwa ky'eggwanga nga tuwa bannayuganda ekitiibwa ne boona aleeta sente mmeka so emyaka 62 mu bukulembeze mu bukulembeze governance tuli ku 0 wali batandikako bulungi 10 points program twatandika from 1996 babakulu bano bateeka mu reverse gear kati tudda mabega nkugambye bavuga bavuga and with a lot of impunity kyovola omuntu akusanga nakugamba nti tolina kyoyinza kunkola tolina kyotegeeza emundu ekozesebwa mu ngeri yonna so tetugaana kukola makubo naye ate tulemega kozesanga katego kakubba bannayuganda amala kwekona kakati naye ate nga mukyekona because era na bino byeyongedde ku investment in other roads walaba honorable Lukwago Lord Mayor ngakaana ne ba technical department nti lwaki enguudo z'omu Kampala why are they very expensive naye ng'okimanyi bulungi twalina emabega kaawo government yaleetutteko obudde okuleta yaleta company ndoza yali from China ngegenda kutukolera kuchibaita unit cost of a road mu categories ezenjawulo nti bwoba okola tarmac oluguudo lwali badde lwa sente mmekanga embeera yemu bali bagenda kola mu bitundu ebyenjawulo at least batu estimate omuntu amanye nti bwoba okola oluguudo tosukka sente bwezit webera just tarmacking oba graveling telusukka sente bwezit naye ekyo banayiga twaba frustrating company neyetambulira negenda we lost money and that ended there so ensonga y'obufumbo ne national identity cards ekisooka nsaba okutegeeza bannayuganda nti kyalibadde kyatteeka omuntu okuba ne national ID kyesikkanya nakyo ye national ID okubanga expiring kubanga bwoba ompa obutuuze simanyi lwaki bubaka expiry date tinamugga oli mutuuze okuva mu 2025 wenatukira mu 2030 mumeka you are no longer a citizen of this country you have to renew era ndoza kubaka kozesa ngeri yo government wanyi buli kimwe kitunwa mu ngeri ya musolo
when expiring mujja kusasulayo ko ku musolo government esobola okufuna sente ezigibezawo ekitali badde kikyamu naye yes goloza waliwo mu Uganda kumbeera nga bwetambula ennaku naye otula ne butwali badde bufumbo gwomanyi nti newoba ogenda kati nze bwogende wange Mateete sebo ono yatukiikirira ffe abakozi omanyi nti bammanerenda nanga muntu ebadde security eyowayo nanga muntu original towayo photocopy owayo original ne bakuwola sente so nga dwese n'obufumbo nze ekyobufumbo saali kyesibyeko nnyo nanga muntu ya mugaso nnyo era jjukira nti bwe twali tutuna mu nsonga za East African Community lwakuba nti embeera tennaterera buterezi national ID ebadde crossing sa border within the East African region. Exactly, yes. So nanga muntu is more important than even okutunula ku bufumbo bwokka naye ekizibu kiri luddawa abantu tubasembereze services no ate nga sina kindi nanga muntu wabadde tugigabira bwerere because this is a social service. Government yali badde gigabira bwerere tusasula omusolo so because bwogaba nanga muntu government gwosinga okufunamu twazifunira ku bwerere so gwosinga okufunamu kati twagala extending services zino zigende mu bantu closer kati nze wange nira erisembabule mu town but aliko okuteekawo outreaches sembabule kati nze obova mu constituency yange otambula kilometers nga 15 okutuuka gye bagabira nanga muntu bwebe egudde omuntu agifuna ati it's expensive bambagamba mitwalo 8 abalala 10 kisinziira embeera ne bloka kyakukozeeko so nze kyensaba nti government let us ease the process of getting access to nanga muntu national identification card so kiri ekyobufumbo nze saagala muntu akimalireko nnyo budde kubanga kyabuvunaanyizibwa okubeera ne national ID even kikuyambako mu bulamu bwo bwa bulijjo n'enkola ya businesses ez'enjawulo kubanga tolina gy'ogenda genda national ID baleme gikusaba kebe banka kebe ki so ekyobufumbo tuleme kyekwasa bwekwasa Parliament Administration Act eya mukulu Shadumo wa mitiyano ya Maserengeta wetwogerera buli kibiina political party egikuba ennongoseza zayo okuleta mu ssemateeka bwe bangene entono gye batandikiteeko Honorable Lumwai naye essuubi onebonamu olabawo essuubi oba olabayo ekitangaala at the end of the tunnel ku Honorable Lumu mu byayagala okukyusakyusa toyinza kuleeta kitangaala mu nzikiza toyinza oba kati etteeka lyatandikira mu nzikiza kati ate ekitangaala onaakireeterawo onaakifunirawo era buli woyogeranga nti etteeka lya lumu gwawo otandikiranga nomanya nti awo waliwo ekizibu buli wootandikanga ekintu noba kikutuuma buli omu nagamba ekyo kyalumu manya erumu bbiiru kubanga buli omu tayagala kyesembereza lumu bbiiru buli omu ayagala girabira eri wala so that shows you nti there is a problem so bannayuganda nsaba bategeeza nti obukulembeze buno tubukozesezza bubi nnyo era omanyi bwe twogera baga nemwe NAMUGGA tosobola kwogera nga toyogedde ku mukulu Museveni tuteekwa omwogerako kubanga ebbanga Museveni yamutumye ebbanga kati njagala okutegeeza ono akimanyi omanyi kye bayita okufuna certificate of financial implication noleeta private members bill neeyita mu sipiidi eyalumu gye yayita mu baabo ggulu ebyeggulu tetwagala nabyogerako teeka yomanyanga tukampala sipiika nga yagamba ba Honorable Sekikubo ebyo essential motion byammwe byemwagala okunoonyeza ku bya tukozesa sente za parliament mubizzeeyo e Kampala but for lumu gwe bino ebyo bitambule kuba biyambe eggwanga okugenda mu maaso so bino byonna nno nga bitambula nze nzijukiza abakulembeze abali mu buweereza nti zino space ze tulina tuzikola kuyamba kugasa bannayuganda sina kubayamba we are representatives of the people Mwami Lubega woba ompita wano ompitanga NAMUGGA goleto mbaka we Mawogola bangi nnyo abali abasobola okwogera naye nga address emukutuusaako togina kubanga talina kyategeeza kati nze ompita kubanga abantu bampa mandate kati twagala mandate eno tugikozese buli mwami lumu eggwanga terikyalina bigambo bikkakkamu eri lumu likyana nkiwanga naye waali awulya singa ddala waliwo omuyimbi yayimba oyimba Mukama ntikkula omugugu naye guno tolinda na Mukama gukutikkula ogwetikkula wokka ng'olaba gukuyinza I'm telling you natunuulidde Honorable Amriat ng'akola submission ku lumu n'agamba nti naye mmwe bantu mmwe awo we mutuuse lumu who is driving ani akuvuga ani ali mu driving seat okuvuga okutuusa wano n'agamba ab'NRM nti mwe ab'NRM kino kye muliko ekyokutta obukulembeze mwonoona ggwanga bino bye tugamba governance egenda kuba efudde naye abantu baga nti naye mmwe abanuupu lwaki muwakanya etteeka lya lumu lino etteeka si lya nuupu njagala obbategeeza naye buli woobeera n'etteeka eritajetinga omuntu tabbwa ebegguse era abasinga mbajjukiza nti bbiiru ya lumu erimu bino bina wammanga kubanga si buli omuntu abijjukira number 1 balonda batya lead of opposition mukulu lumu ayagala lead of opposition ekibiina ekisinga abantu abangi mu parliament abaka abangi kireeta amannya 3 abaka ba parliament balondeko ekyo kitegeeza nti omuntu ajja kuba takyawuliriza pate ye
kubanga allegiance bawa bakaba parliament nyene mwerabira nti abantu wabweru bwe tugenda mu kalunga tugenda mu 2026 bagenda kulonda nupu bwe natwala obwa president NRM nedda mu opposition eyonge namba zefunye NRM ejo kuba leading party kati NRM okusobola tu criticizing obulungi obo tucheck marking obulungi okufukulanga tuwereza bana Uganda mujiwe mujirekera amanya ago ebenga yerondera abakulembeze bayo so abagala lead of opposition alondewe bwatyo nekyasinze okunyumira shadow cabinet na government ne rumu bayi nekyamu ku mutwe kubanga really shadow cabinet what is in the shadow cabinet tewa shadow cabinet bachia persons zibo obuchiko babalonda batya obuchiko no tulina buna bwokka parliament ino obuchiko buwera abirimu opposition inako buna bwokka ate no accountability fe tunulya sente zimaze nakola naye mwami numu yagenza okulanga ebirume gwanga accountability committees zino bazironda batya opposition whip alonde bwatya kali zawe nasasiride musajja atunanga nti naye council bayagala bwenkanya werufu council werufu wababwagala mu kibiina kyabwe ekya DP badde basaba akalulu mu bantu bwabanga ddala kyali wa DP agenda asaba akalulu mu bantu abantu bana abakkiririzaamu nti ddala tusobola obbawo obuyinza bajja kujja ng'oba bali ba mu buyinza oba oludda oluwabula bajja kusobola okuwa bannayuganda direction ate nonjagala okubuulira abatagala kiwulira oba oyagala oba toyagala gino emyaka 5 to implementing a manifesto ya NUP emyaka 5 nga bwolaba bano balaba wadde manifesto yabwe wali togikiririzamu to implementing a manifesto ya NRM oba okyagala oba tokyagala so lino etteeka lyalumu lwaki tuwulira nti lireeta emmeme lireeta okusinduukirizibwa okw'emmeme kubanga teritwala bannayuganda mu maaso teeka lyakuyamba mukulu Museveni nagaye nti Museveni kyalubirwa kyekino wammanga ayagala abeere Museveni 1 Museveni 2 ruling party NRM 2 yali mu opposition ayagala abeere nga n'opposition yagifuga jjukira yakugamba nti agenda number 1 ng'agenda okuweereza bannayuganda ebimu ku kyajja okusookera ku kufuba kulaba ajja kusulanga nga teyeebase ajja kusulanga nga akola kyonna ekisoboka ajja kuteekamu ssente ajja kuluma n'ogwengulu okulaba nga ebibiina bye by'obufuzi ekyo yakyogera he said by 2026 there will be no opposition kakati bannayuganda mbagamba nti ba agent ba mukulu Museveni be balumu these are paid advocates bano kugambi these are paid advocates bana etteeka lya lumu he is very self-centered ola sija mukiza spenga nti lumufinito naye nze mbadde nsaba omugamba nti it is not too late gwetebereza ebibiina byonna ebiri mu opposition kwagamba etteeka lino lire essuula empeje lireesa unity simanyi oba wakirabye kireesa obumu nolaba ne jema ne PPP erina omubaka emu naye ejja jema erina omu UPC Honorable Santa Namulai n'agamba nti katonda wange kikafuuwe mugisha muntu yadde yakuba muntu Honorable Muche yakoze ofaananyirizaako omuntu ayambadde n'akwata engoye zinaziteeka ku mutwe abantu ne balaba ebitundu by'owansi byonna nga bifaanana engoye aziwanise ku mutwe he has left himself naked njagala omutegeeza nti bwana lumu nkutegeeza this is our country power belongs to the people bwe tuba tukola amateeka tugakola for and in the interest of the people of the Republic of Uganda era mu abali mbawe essuubi lino ekisooka tulinza akakiiko kaaligo ekirungi tubadde tugoberera tewali institution yonna yazze Road Development Center yajja Road Development Center kemu naye teyawagira tewali muntu n'omu yawagidde kati tulinze baveyo nga balina report egamba nti ebbiru tubagikkiriza nga bweri awo tulinze naye ndi very convinced nti tulina competent team Minister wa Constitutional Affairs Honorable Dul jalinga gatekeeper jalinga gatekeeper tukimanya agenda tukolera omulimu omulungi naye nga kike tulwanirira obukulembeze obulungi obukulembeze obulimu ensa nti with or without us Honorable Amriat yabubuziza gundi Serwanyi Honorable namugamba nti naye gwe Serwanyi bwe mwetunuulira gwolooza gwosose mu parliament namugamba nti njagala oddeyo mbuulize Honorable Lumu yasose mu parliament lwaki mulowooza nti mwe muliwo okwonoona bwonoonyi ne bw'oba omusumba omusasule at least leka mwaga n'akuzza ne bw'oba omusumba omusasule sincerely speaking munaatusonyiwa nze sikyalina bigambo bikkaka mweri Honorable Lumu kubanga kyakola mbaka wa parliament naye ebimu otutuuka ne twawula ku kino ku kino twayawudde politics tali mu permanent enemy temuli permanent friend naye tutuuka ku nsonga ezitatuwala ggwanga mu maaso awo twawula kweno Honorable Lumunza amagezi gemuwa it's not too late
kubanga kisirooza yali mu kakiiko honorable Kakembo ng'akutte ku mutwe bw'ati ng'amuliraanye anti ye yali sekonda wa motion kakati nga bwamukoonako bwamubuuza nti naye ebintu byange nze bye naleeta tuteekemu nga sibirabamu nali njagala okulonda kw'ababaka ba East African East African Community opposition eronda abaayo ne NRM ebeerenga eronda abaayo kubanga wotunya East African Community fena NRM yetulondera nange mgwene ate nga nti mwana atu kati omusajja amukoona kamubuuza nti naye nze nasekendinga nyina byensubira ebyange nga namugamba nti ebibyo nayo tunaatera obbireta mugwe gumiikiriza wano tukyatambula mu maaso awo nga beeyongerayo n'ebyo bajja biteeka omusajja namugamba nti baleka tebajja biteekamu kubanga n'amendiment gye baleese batugambye nti bino birayika birina financial implication twefuga tetukyali mu buwambe batufuga waliwo neno jjo mutabani w'omukulu yavuddeyo n'awoninga ambasada omu nesimanyi gye byaggweredde emyaka 62 nga tufugibwa tetukulemberwa wabula emyaka 62 nga tufugibwa ensonga ly'eggwanga Uganda omanyi honorable byakatonda abadde akompeyaringa babulya Netherland honorable byakatonda ku kye tuliko wano mu Uganda teweetaaga kwegeraageranya ku nsi yonna buli w'olemerera okukola ebisookerwako toyina moral authority tandika kwegeraageranya n'abasimbudde kubanga gweobanga oli mukazi bakuwasa tosobola nakwera nnyumba tosobola kusiimuula nju tosobola kwala buliri so toyina moral authority yegeraageranya ku bakyala abalala abakoze obuvunaanyizibwa bwabwe so tukkirize ng'eggwanga Uganda emyaka 62 okuva we twafuna obwetwaze bannaffe abaaliwo ebiseera ebyo kati bali mu retirement kubanga emyaka 60 bw'obanga obadde muweereza mu gavumenti oba oritirinze oba okuze kati baba bawummudde emyaka gyabwe ng'ebiri naye bawummuleeyo ne batunulula emabega eno gye bavudde nekye batulekedde ddala bamativu nti bye twalwanirira eggwanga lyaffe Uganda ettafaali lye tutaddeko ddala twongerezaako bwongereza tetutoolako kyasinze okumusanyusa omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde ebbusi abannaffe abaabaddeyo mbayozayoza mu kulikeeyo zo emmotoka zasombye abantu babasombye oba n'ebyo byakatonda that is the fact abantu basombeddwa abantu bavudde Bushenyi abantu bavudde Embarara abantu bavudde Isingiro abantu bavudde Isingiro nga babatwala Busia kati n'otunula risiki gy'oteekamu Busia district ezeetoddewo zaadde zisobola okukola omukolo ogwo ne gugwa naye okujjukiza mukulu Museveni ne banne nti eggwanga litubagidde ebyenfuna si birungi kati bw'oba osobola mu mbeera ezimu otuzaayo n'obeera mu State House n'okola press conference n'oyogerako eri eggwanga ku TV netwongera State of the Nation netwongera okukendeeza kusendeza omuwi omusolo ebyo byonna nno birowoozo nti saawa eno nga tutegeka ebikujjuko ng'ebyo mwami byakatonda ali mu buyinza ajja kuwulira baspendize ssente mmekaawo oyinza okwesanga tuli mu biliyoni olaba bweruba twetubanga nga tuba 25 lunaku bayinza okugaa nti omukolo gwabadde mu biliyoni 10 so ebyo nabyo tubirowoozeeko nti emikolo ng'egyo mu kaseera kano nga by-intern doctors tosobola bba wamwaganya agenda ku traininga nga abasawo eddagala tewali mu ddwaliro tusobola okutandika abasomesa sibasasule and by the way abakozi ba gavumenti ab'enjawulo abapoliisi twabasuubiza obbongeza abakulu ne beeyongeza abalala ne babaleka nga tebongezeddwa kaka tulina okutunuulira embeera yonna etuyambako okukekkereza ono byakatonda kimanyi bulungi mukama wo mu covid yatugamba tutandike twesibe ekimyu twesibe ebyenfuna byekanamye so tutandike okukekkereza n'apima n'akawunga ku minzaani n'atugala tulye muwogo byonna twabiwulira so kakati government bannayuganda abaliyo njagala obategeeza government is the biggest spender era ng'oba oyagala okumanya nti government ye biggest spender njagala otunuulire saawa eno government enakola releases za second quarter niyo omanye ekiri mu nsawo z'abantu kebe ya honorable byakatonda ono nga second quarter release tennafuluma buli omu buli omu alinda ministry ya finance gobyayogera ddi kati wiiki ejjawo gobyona tukoze release ojja kuwulira nti abantu abasinga bagenda kutandika okukola ki so bino byonna nga tubyogera nga tonaba mubuuzeeyo mbadde njagala clarifying ku nsonga gyatugambye nti gavumenti sente nyingi ezitadde mu mafuta ekyo si kituufu mu mafuta nedda mafuta investment mu mafuta ya companies na infrastructure emu si yaffe si yaffe ezo recoverable cost sente ezo tujja zisasula nga amafuta gatandise okukola ki okutambula okutundibwa nekyo si ekyabibadde ekikulu but we should accept
nti performance yaffe ng'eggwanga mu byenguudo mbi nnyo kubanga abadde akuwa justification nti ne bwe tuzimba enguudo Congo kirungi kuba tugulawo obutale bwebweru nene yeerabira nti nze okunzigulirawo akatale k'ebweru nga sobola kujja bintu sembabule bituusa Masaka mu tawuni olw'enguudo embi era oba tonyambye era akimanyi bulungi tulina districts empya nga tezifunanga byuma bya nguudo okuziyambako okukola community access roads ate ng'okimanyi nti percentage ennene ey'enguudo around 56% community access roads so ensonga eyo twongere okugitunuulira obulungi nti investment tuteekese ne productive sectors bano oyinza okukikiriza nti as a country tulina trillion namba ya budget mu classified expenditure sente zotalina kubuuzaako kyezikoze tobuuza gyezikoze tobuuza gyeziraze so mwami byakatonda nga bba bali mu buyinza omanyi tubeesibako nnyo kubanga be bali mu kiyungu kye bafumbye kyolya so tuddeyo tutandika okutuna mu kye bayita prioritization of the budget sente zaffe zigende mu bintu ebiyamba bannayuganda ate ne musaba kiri kyenkugambye nti twakola oluguudo lw'e Congo ne tusasula kampuni ne tuwaayo sente nga tuziwa dot services nga n'emirimu teginnakolebwa ate nga wano abafa abakola companies tetuzisasula domestic areas or invalidated domestic areas za trillions 10 bannayuganda babanja abantu bagudde eddalu kyovola nti report ya census yakulaze nti abantu 10.18 ku 10 balina mental disarrangement abantu eranza abantu nabagambye bantufu oba sintufu byakuwadde oba otandika okutambulira kubanga tebagenda kugiddamu oba mwagala oba temwagala tebajja giddamu tutambuliraawo ekisooka tukkirize nti sekita yonna nga munagikolamu ssente eteeka okuba regulated omulimu gwonna ng'onaagukolamu ensimbi guteeka okubamu amateeka agagufuga era iffe twali twakkiriza dda nti abalimisa babe ne government by structure erina abalimisa mu bitundu byaffe ebyo ebyenjawulo local governments zonna zirina ba agriculture officers abali badde nga batambula mu byalo eyo okuadvising abalimi olima otya emmwanyi ozisimba otya oyanika otya mu ngeri y'okukuma omutindo era government yali badde ina statistics abalima emmwanyi bali bameka tuina zenkana ki you know ebyo byali baddewo naye tabwe eriwo nti kati ababitukolako tetubeesiga ebigenderwa newankubadde onaga nti European Union yataddewo standards ekyo twala nawo okulaba nga tuteekawo omutindo kubanga n'ensonga laki tubadde tubbibwa nti omutindo gubadde wansi abantu baanika ku ttaka banoga emmwanyi embisi ebyo byonna bibaddewo tebalina mastowa we don't have stores era emabega kaawo UCDA yali egambye ab'ebyuma tebaddamu kutereka mmwanyi ku kyuma abantu bazireete nga zikaze batereke mu maka gaabwe nejjukira bano aba PDM bateekawo pire ya storage nga tumanyi nti bagenda kuzimbira abantu ebyaji abantu basobole okuba nga basobola okutereka ebyamaguzi byabwe oba okutereka ebintu byebalimye but up to now tebinnakolebwa naye oyinza okwebuuza honorable byakatonda oyinza omubuuza nti nga tubuukire emmwanyi ebyo byonna tubikole ku mmwanyi ebirime byaffe nga kasooli kubanga walabye watunudde mu bibalo statistics UBOS gye yakoze kasooli kyekirime kye tukyasinza okulima naye kasooli waffe ayonooneka walaba emabega kaawo jjukira incident gye baga nti abantu balaba nga kasooli aluddewo okukala ng'ate ali katale nga bamugyayo nga mubisi nga bagula eddagala nga bamufuuyira ng'akalirawo so tukyalina ekizibu across board lwaki tulinda European Union tuleetera amateeka lwaki tulinda ekyo so nga otunuulira emmwanyi kubanga kati saa ino bakitaddeko attention nti major export naye binaava mu ekyo ebya peneti bidda ebya peneti bikomawo so this is not innocent bakati bekwasa European Union bagenda babala n'okutubikika emisolo ebyo byonna mubyetegekere okutubikika omusolo okusinza ku nnimiro ojjuka emabegako baga nti bajja kubalanga emiti gy'emmwanyi gy'olina osasule omusolo okusinza ku miti gy'olina so ebyo ne byonna gyebiri ekyo tetwaliganye naye nze nsaba gavumenti tulemenga kukola bintu kubanga waliwo abatugambyeko tukomewo twebuuze nti serious zino ze tulima abantu sente bazijja mu kasooli bazijja mu bijanjalo bazijja mu soya lwaki ebintu byaffe bikyafa ono ayogera ku tiba amajani abeeyigala obawulidde balajanye ebbanga yonna emboteeka mwamululira honorable yagaya yabisaawa n'okubisaawa so tudde tuloze ku bannayuganda obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kuteekateeka kubanga si buli omuntu atunda mmwanyi yes it's the major export naye nabina ebirala oyogera ku mmwanyi okyatwala kasooli ow'empeke okyamutwala e Sudan okyamutwala e Kenya kakati Moral Authority eyogera ku mmwanyi naye ekubula so bana abakulu baddemu balowooze ku ggwanga nga baliweereza obuyinza bwebiba biremye babite tebatuwa gavumenti omugugu gutuyinze obukulembeze tubute bannayuganda beerondera ate bitambula bitya nga tosobola nakwongera mutindo kasooli ddoboozi lya palamenti mwe tuli nzize gye muli 755 olaba South Sudan egoba kasooliwo noti 7 8 Sudani alalo na musatu noti 2 hello
Sebo. Sebo bali kueleza kwanga Uganda n'Obuganda. Sebo. Mwe bali nakundetera abakunavu ba honorable beggwanga Uganda. Naddala Prime Minister for eggwanga gwe tulina owaffe wabanaku honorable Great NAMUGGA Prime Minister. Nyabo nkwebaza nakulengedde nga kasooli omutwalidde abantu basige kasooli wadde enkuba eruddewo okutonnya ate kussa n'okulondoola enkola za gavumenti nga pastoral model abaazirya nga babbeeka byayi bakwatibwe bagende eruzira. Tata Jona nga bulijjo ndi mwogezi wa honorable Minister Princess Patrice Namuganga Minister Abunaizibwa ku mayumba. Ensonga eziteeseddwako nnyingi nnyo ate nga nkulu ddala. Mugeze ne mwogerako ku nsonga y'ennangamuntu mu nsonga z'obufumbo. Ekyo nno tekyandibadde kyamaanyi naye ze kye nayalikiridde honorable Great NAMUGGA. Etteeka lya mukyala Saalopende lye nawulidde awo erigamba nti embobeera n'omuntu emyezi 6 afuuka mukazi wo butongozeddwa. Nannaku zino tukyalwana okulaba nti abavubuka bawasa. Onoobaga nti buli bwobeera n'omuntu myezi 6 ogenda kuba butongozeddwa obufumbo ebyobugagga byammwe bigabanibwa wakati. Avuka bano abakyayagala okuwasa. Ekirala ku nteekateeka lya lumu lino musajja wattu tumusalira nze banne lumu basala ku kansolinga waliwo kye bayita oba lihabu yanditwaliddwako kuba musajja wattu tali yekka. Olaba ng'ekintu kyeyetisa ekinene ku bizibu ebiri mu ggwanga Uganda ng'enguudo mbi nga malwaliro teri ddagala. Yuzi nalaba abaana wano abasoma nga bagenda mu nnaku zaabwe eza MPs tebakyasoma babeera mu nnyumba ewaka aline paka ennaku bwe zinaggwako talina sanitary pad. Linoga nti okulonda leader of opposition ekiruma bannayuganda kyemaliza nakyo ekyemwanyi nange nakiddemu obanga peleti kiriza okuba tumukolye nga abulukukidde mu European Union emwanyi yaffe egende naye okufa n'obutanyagwa tegejja kukwata ku mwanyi yaffe. Okay, toyanzege webale kubanga otuusa ensonga ye. Hello. Esebo. Webale kuweereza ggwanga n'Obuganda. Obiringa ndi Kyafenya mu Lwengo. Abantu zendi w'empirizi wano limeribawo naye obuzibu bwa Uganda si mwami Museveni Uganda ffennyini tekizibu. Mama wange kolete ebintu byokola byokolete constituency yo oyinza okulaba nga abantu bo nga bakumye akalulu naye nga kisaanidde nababa basiima obalwaniridde mu buli kimu lwakuba bannayuganda tetuyiga twaliyigidde ku kino ekiriwo okaba bulungi embeera gye tulimu nkanso lumu emityana nze mbadde mityana mukadde wange ng'abantu babagobaganya ku ttaka emityana lumu n'oleeta etteeka eryo mukadde wange minisita nze nkuyita minisita naye nze mpagira enaalemu okutali musango naye nze nkuyita minisita w'abanaku wange wakuba ekiri tewayambako bantu besembabule Mr. Sekikubo beyagoba ku ttaka tewavaayo abo abantu tewabayamba n'olw'emiyaga n'omuganda wange bwe baweereza abantu okujja okulaba ebiva ku ttaka ly'olw'emiyaga entyazo pulezidenti beyaweereza baalyanguzi nakulya ssente tebayamba bantu Sekikubo beyagoba ku ttaka NAMUGGA muyamba abantu abo mwasigala okuyamba eggwanga Uganda abantu bafa mu gavumenti ya mwami Museveni. Nze Nyombi Kasenya mu Lwengo. Nyombi Kasenya mu Lwengo. Hello. Hello. Amanya ne Yesu. Akoja dani tindika kikomo. Mwe batuwiriza. Esebo. Naye abaka bonna bajja okuba nti bateesezza. Naye ekiki engamba nze ali mu mityana tawuti yawe ne wakalulu cyane. Nawe wakalulu cyane tukugira. Nako twali mu wakawuti yawe pala kulinda. Era atukoze okusimu wake yaliyo. Ate kalo kuwaka munamateeka ayo kubanga abaga amateeka obanga sina amateeka abaga agaje kubanga twali twanga musi mu maase. Sote twakola nsobi kubanga obake yaliyo. Muganda wange network ebuze bale sikyakufuna. Hello. Hello. Sebo. Abaye mwebale kuweereza. Sebo. Ono ekabula kakala mu nsaka kirombe. Owala haji meya Kasirima Kamujanya ajja okutukutereza ekibuga wano di meya. Kakati honare balina akatu kayogedde ak'enguzi. Sente ezitirizibwa Bannayuganda
kakati honorable nze neewunya n'akakiiko ka anti-corruption unity omulimu gukakola lwansonga era bakakola kubali b'enguzi ne bukeera enkya nga waliwo yabba ssente z'okuzaalibwa abalema okukwaba ssentebe ekyamazima n'asiba nothing to help the song of Muhoozi president wabeerawo akawayo ekimantimwemundeka akamuweddembe okusonyiwa abantu ngaabo kuba tulabye abantu bangi abageza NSSF abageza naabwe n'abasonyiwa tependa biliyoni zaabula sina biliyoni 4 naye nga abasajja tebazizaako wadde ne bapulezidenti abasonyiwa awo akakiiko kanakalina okukakola nga president wekakwata ate gye basonyiwa nga ne president katuleme kabakalina mugaso kyona eboza okwenyumiremu ekintu ekyo wannaye. Okay, atweyanzeke. Hello? Sebo. Sibali kuyiza eggwanga n'Obuganda. Sebo. Abakulu mbalamusizaako. Ekirivu ono abeera Falukwana Etongolo Mwakiso pulezidenti wabawuliriza nga bulijjo bwendi nnyo mbatumbudde era mbadde ngoberera bulungi ensonga naye kyenjagala kankoone ku nsonga ya Mwami Lumu era mugikoonyeekwawo ensonga ya Mwami Lumu nze njitwala ng'eya Honorable Sekikubo eyavaayo n'agezaako okuleetawo obukomedi bwe ne ndaba ono ali mu komedi zokka zazannyira mu paliyamenti then ku nsonga nangamuntu ey'abafumbo abakulu batuzannyidde ku bwongo balemeddwa okuteesa ebintu ebituluma badda mu kuleeta nsonga ezo ezitakwatagana tebatusumbuwa ale sebo bakuwulidde tebakyaddamu kusumbuwa siffe twabireeta gavumenti yabireeta Paul Legaba bali kuweereza no kansala mu Najimba bahonorable mbalamusizaako naye kyamazima ku lunaku lwa independence nze nange saabitegedde ekyasinze okwewuunyisa kwe kutuleetera obukodya abasirikale bwe bakola babadde bagezaako kulaga Amerika nti tubasobola tulina n'abasajja be baasiza buloka ku lubuto saabitegedde we bikwataganya ne Uganda kwefuga kubanga bwe tutuuseeko olina kulaga ekyo kifaananyi ky'abasirikale ku bukodya bwe bakola era ddala Uganda tukyafugibwa nnyo ate nga bwe twefuga no kansala Mwai Najimba mwebale kuweereza. Okay, Mwai Najimba webale kuteesa. Hello? Yes, Ebo? Omujjani Bosco Sengo oba amukunde kirinnya bigo. Kakati nteteesa ensonga ya Mwami Lumu Honorable ensonga yagireeta ayina ekkokoberezi kubanga ye yalowooza kisobola osonyonya omwana omuto abeera atya mu kifo kino naye nga mutozi waffe yasalawo abantu batakkiriza nti Katonda yasalawo buli kintu bajja kumaliza bafudde tuli abana abaddigibbuloko be balimu bawalampa kyakulanye bawalampa kyakulanye kati banyininyini bali mu kweyabya bennyini bali mu kweyabya omukama bakulu Sengo bajeni bosi kumukulu ekirinnyabiko. Okay, omukama akuume omutonzi waffe yasalawo. Hello? Mwana ngakula musizanyo. Eso. Nakya Museveni nze kutomzinga nga buli. Mbaka abudulye kasina. Sorry, evuddeko ddamu okube naku ya Museveni. Abantu balekerawo okugamba nti buli muntu ojjedde avaayo janjanajja ono amulyakiri okwako baayawukana gamba nti baali enguzi. Kisiika bwe baali bamulonda baalonda opozisoni n'abeeraalyo. Lwaki tebawa mukisa mungi enaku opozisoni bw'abaati azze ntawo nange azze independenti ng'asobola okweraliza opozisoni. Kise mukalulu ne kibakuneza okubeera ebweru n'olagira bulagiri gundi bakuwe. Eyo endowooza yange. Okay, tuyanzege. Hello? Yes, sir. Yes, sir. N'abali mu studio banambalamusiza naku ya Museveni nkomyewo amazima tugaane Honorable Goiti Namugga Honorable Lumu baleeta ebintu ebifaanana bwebityo nomulaba nti kibi kyekibagaana okeeza kumakya okutuula naye Honorable Lumu bwajja n'abagamba ndi muleeta amannya 3 ate nyininyini abali mu opposition tugakubeko akalulu kyagala okuŋŋamba bwe baleeta Honorable Ssenyonyi yekka yali ku ludda oluvuganya gavumenti era ye mutuukirivu yekka tutemu twebuuzeemu bw'oba olaba
lumukuba abalese etteeka nze ndabanga agamba nti oba kyekigemeseza okukwata obuyiiza tutya leero Kennyonyi bw'ayita abeefudisi kubanga n'abeefudisi mugabani bagende wa Museveni naye kali ofina Bassemujju kati Bassemujju bwe bagaana okukwata ekkubo okujja ewa Kennyonyi kitegeeza bagamba si waffe si ffe twamulonda abanuuvu mu mwero ajje mwemba mugenda abaddipi tuyinamu abamu abalamu kati nga Kayondo Fred kati ongamba kolonalika yajja gamba abaddipi sire bantise kati bwaleeta omukulembeze atwala ffenna banyange buzibu ye bannange tugende tugaane ayina omupiira si lumu ayina omupiira President Museveni bwetubanga tulaba nti nekitugasa okwetereeza kubanga tetukwatagana ebibiina byonna ate nga baleese etteeka eritugatta kibiiki naku ya Museveni basiibu okay naku ya Museveni webale kuteesa Mwami Lubega n'abakungu abali mu studio mbalamusizza olunaku lwa independence lwabadde tahare esita extended okusinziira ku mikolo gyayoleseddwa onagala abadde tahare esita yabadde independence ye nteesa ye naye bwatyo obwalowooza hello ndaba nkulamusizaako erinnya State designer abakyala ebulenga Honorable mbalamusizaako emirimu gyongedde bulungi nnyo tobamuzambudde bulungi nnyo era mbeebaza zena ngenda kwogera ku tteeka lya kansolo lino lye yaleese etteeka lya kansolo yali leese n'obusungu ng'alina obusungu bw'engaye nze ndaba mwena abaka etteeka eryo lyali badde Honorable lumu etteeka alireka n'alireka nalimuteeka mu kasero kubanga yeteekeza busungu nzera terijja kukola etteeka lyenga ddyo lirina obusungu ku babaka balivuganya ababaka bali mu kibiina erivuganya abaopozisoni bali bakubire bavuganya nze ndaba kansolo lumu yalise n'obusungu eritteeka era mulireke terijja kuyita muligaane eritteeka terijja kuyita Enampanaganda ni wafangoni presidenti ye Alien Sekini kumulamwa ekibuuzo eri Honorable NAMUGGA muzenga mutambuze kinga mugamba nti mbwanga Uganda temuli demokrasia leader of opposition tegeeza ki leader of opposition ke kabonera akalaga nti mu ggwanga mulimu demokrasia singa taliiwo nange yali badde omukwabo abagamba nti mu ggwanga temuli demokrasia inzo omukwabo abakaine ekiteeso kya kansolomu President w'ekibiina agenda sinzira gyali alonde leader of opposition nga yakava mu mawulire eyazzeemu tabeera mu mukugu tabeera mu bumanyirivu alina amalala akyali muto yakayingira palamenti ate nga tabitegeera wadde tabeeramu experience tayagala kwebuuza ku babaka banne abajooga bayisaamu amaaso kati bwe muleeta ekiteeso kigamba nti ku bantu abatulondeko bagera kutuula balondemu omuntu gwe balaba nti yasayinda okubeera leader of opposition ekiteeso kya kansolo munze nkiwagira okay tuyanzege ensonga ezo akadde kagenze asembayo hello okay hello sebu omukisa gunkutte neyanzege mu bufunze ono mwoyo gwa gwanga Kiremba Jime ndiweni yufi omukulembeze wange ekyagulanyi Pentamu Honorable NAMUGGA nkulamusizaako nnyo n'ombaka omulala gw'empya mu studio ekisooka kya byonna nga ffe bannayuganda tubagamba nga ffe banna NUP abaka abatunyigiriza ennyo nga bwotunaano Kazimbe Bashir tugamba nti abo tebalina kibagatteko ku palamenti ya Uganda ibula nga tugenda teekayo Waiswa Mufumbira bw'anaagatta eddoboozi ng'era omuli nti ali anirule kitegeeza ebikyesobya kuba n'endowooza gye tulina ejja kusobola okutambula newunyiza muganda kutuga nti ekiteeso kyalumu okyagala bonna tebayaba FDC kebebaki bonna bazize kakati ng'olowooza mukulu lumu lwaki mutembeeta etteekere mu bwangu obw'ekitalo mukolerane owulidde nga Robert Mao agamba mpuuga kyangu tukole bba mu kwebuzaabuza ndowooza olaba nti kati abantu batandise okwejjayo bokka beerage nowulira mu DP bano bamabikke bali abantu bakola bwati webale president wange Kyagulanyi kujja okusalawo okulabisa n'omanya nti opposition yagufuula mulimo opposition si mulimo betwagala genda mwiza Honorable nkugamba nga mwe bana NUP bannaffe abaka bonna abatakoze abalaze nti balina sadifu bagaba lyeno batangireo n'enneeri yekiseera tubaatulire tubagobe bakaze basiri baali bonna banna batoka kagabo okay tuyanze Honorable
Natumaliriza. Honorable NAMUGGA gwa badde nebuze. Nebaza bonna bakubya amasimu. Naye Fangoni angambe yasinze okunkwata omubabiro. President Alien Skill. Agambye muto taina experience Fangoni nkutegeeze etteeka tebalikolera muntu. Bw'oba okolera etteeka tolikolera muntu. Eryo lijja kumenya nnyo. Era nsabo bategeeza nti etteeka lya lumu tebalwana lumu. Tulwanyisa ebyo ebiteeso ebiri mu tteeka lyaleeta. Era omubaka wa palamenti yenna waddembe okuleeta ekiteeso mu palamenti ya Uganda kasita kibanga kitwala eggwanga mu maaso, kasita kibanga kiyamba abantu. Era buli tteeka lyoleeta liteekwa okuba nga erina ekizibu kye lijjanjaba, kizibu kye ekiriwo, era tutereezezaamu tutya. Waliwo abuze naga nti Honorable Lumu lwaki temwogerezeganya naye. Honorable Lumu yatwala obudde ne yeebuza ku bibiina byonna nga tannaba nakuleeta bbiiru eyo for first reading mu parliament. N'ebibiina byonna byamugamba n'ekya DP ekikyemwava nti byoleeta tetukkaanya nabyo. Kakati oli kyava kubuuza nti mwami Lumu akolera ani nga n'ekibiina kyavaamu kimugambye nti byoleeta tetukkaanya nabyo. So ekyo kikulaga nti bw'oba otunuulira ffenna abali ku ludda oluwabula gavumenti teryawagira mwami Lumu kyakola. Yensonga lwaki kyali kyavunaanyizibwa nnyo. Etteeka eyo didropinga nga amaze okuva mu bibiina byonna nga bimugambye nti etteeka terijja kukola kiterijja kukola. Tata Jona abadde ayogera ku nsonga z'emmwanyi. Naye era ffenna tuli wamu nammwe omumwanyi tuzeetegako omutindo naye ensonga ya peneti tulina ogirwana ennyo kuba tuyinza okulaba peneti owokubiri. Nyombi ow'etyazo Nyombi agambye nti Werwengo agambye Honorable NAMUGGA ensonga za Honorable Sekikubo Werwengo temwabayamba. Ensonga ezo zaaleetebwa mu kiseera nga embeera yaliwo omugimanyi Sekikubo aleese etteeka ate bamuleeseeko bano nga petition yaabwe era nsubira baba nga bagireeta mu parliament ejja kuba handled by akakiiko ka parliament akatuufu era wanaabanga waliwo embeera tujja balwanirira bannaffe bafune obwenkanya. Ensonga ya anti-corruption unit ekyamazima obukiiko obunoonyereza ku buli bw'enguzi bungi nnyo era tubuteekamu ssente nnyingi okusinga ne ze tujjayo. Obuli bw'enguzi bujja kulwanyisibwa nga ffe abakulembeze tufunye omutima gw'eggwanga nga tetulina gusomesa bantu ffe tusooke tugwesomese. Ababuze ebibunzo bangi nnaku ya Museveni. Okyali wakati mu ddoboozi lya palamenti nyongera okwaniriza bwe yakatwegattaka amanya muzukulu wa Nsamba bwe tuli ddoboozi lya palamenti tumenyamenya nsonga. Honorable Abdul. Anya atumaliriza. Oli mu mativu myaka 62 Uganda byetuuseeko nga tulina obuli bw'enguzi, enguudo, ebyobuyigirize, ebyobulamu. Oli mu mativu nabyo tewali kibulamu. Bagamba ekijja omanyi kikola ki? Kinyaga bitono naye bannayuganda tubeere basaale mu kulaba nti alisa ebisomoza byonna tubirwanyisanga abantu ffenna. Wabeero mechanisms zonna eziriwo zibeere nga ziri streamline properly okulaba nti olaba kisoboka. Kisoboka. Institutions okuba ziri independent zikole. Kisoboka. Eggweewo. Kisoboka kubanga already mechanisms zonna tuzirina. Jo nabadde nsoma ku Netherlands. Abadaki bagamba nti alisa amakomera gali empty temuli basibe. Eyo Netherlands. Gamba kati bo bakikoze batya. Kati okimanyi batandise n'okukyusa amasomero amakomera bakole mu hostels z'abaana bakole mu recreation centers. Ekyo kivudde ku ki? So twetaaga okulaba nti alisi tutandikirawo naffe ekintu omuntu akolenga amanyi nti enguzi wase Luganda bweriwe buti ggwanga lyaffe ffenna twetaaga okukola bwe tuti. Bwe tunakola ekintu ekyo naye kati wano omuntu wano weguli ovaayo n'ekintu oli agamba nti ali yeekoledde eddiiro tewali buzibu ate lwaki bamutewaanya kiri bwekiti. So ensonga eyo singa tuba nga tukoze mindset change ne tuba nga buli omu alaba obuvunaanyizibwa bwe. Mindset change enekyuka ekyanga mukama wammwe Museveni avaayo naga nti lifestyle auditing tugikwata kasita babateeka wano kati olowooza munnayuganda anaabiwulira ebyo? No. Kisinzira perception eriwo naye nga kyendaba nti at least tetaaga okukikulaba nti at least tuvaayo kubanga mwami Lubega erinnya kyekintu ekikulu teri kintu kisinga linnya. Oyinza okugamba nti kole kino mangu mangu naye nolaba nti erinnya likoze ki lifa. So tubeerewo n'obwase Luganda abasamaliya babadde bo bangi tubamanyi era bakyabasomako. Kyenjagala okugamba Honorable NAMUGGA nga sinaddamu ekyo bagamba ogoba musajja munno leka amezi nakola ki zinakuza kati noza mulabye amaanyi omukulu gaalina. Ola njagala basaba nti manyi tulina kye tuyita akatale akawamu kati tubadde n'emiziziko nga challenges eziri wano Uganda byolimu bitundawa tusobola nani kati wano omukago ne gujja nti at least kyetuyita ekibalo
obutunde Central African Republic amakuwe gabeerawo mayinti toyawukana na mukama ojja kukola olabenda liso nakyo ekibalo kati ebyo byonna ate kyenyagala okugamba Honorable Namugga infrastructure kintu kikulu nnyo ate yadde oli mu maka naye obanga osuubula kyenayizenze kintu kimu obanga tolina investment gyokola obeera ne sente naye obeera ne investment tobeera na sente nze lumu namukwano gwange yafuna ekizibu naye nga banoonya million 5 naye bagamba na business ez'amaanyi zonna naye nga teziriiwo kubanga ziri mu business kati ye example gye tulina investment egenze mu mafuta investment egenze mu nguudo investment egezaako kwongera obungi bw'amasannyalaze investment omanyi webali bakola youth schools UPE twali tukola youth ebyo byonna nga abantu bagamba nti naye katugenza okulaba ekyo kati buli omu kati akyaappreciate nga basinga bagamba nti omwana nabasomera mu youth ne mu UPE ndooza waliwo enjawulo okujjako obuzibu baddemu okuharmonizinga abaana bakyaginga abaana tebakyaginga sente kyesaanidde omwana wabanga afuna emitwalo emeka capitation nga omwana wamusatu yes tukulaba ntutereza ebintu ebyo so singa tubeera n'omwoyo gw'eggwanga nyenda banda list twali badde nga twepositioninga kati omutawana we guli nti at least kyetwogeddeko nti mindset change naye nga si mindset change kati twagala kulaba nti at least tustorminga kubanga kyenjagala okugamba nti economies ezikulaakulanye onalaba mu 1987 esinga Malaysia, Taiwan, Korea zalina obuzibu bwe tulina mu byensimbi naye bo kyebakola abeggwanga batandikirako ne bagamba nti tulina okukola government tuwadde enabling environment katukole ki omanyi nti Uganda yayambako Dubai kyekyo kati era gye tulina okulaba tuyinza okubanga naffe emikisa zaffe ziri wa Katonda kankomewo ensonga ya national ID eri abafumbo ekigendererwa kyekiriwa webale nnyo tekinawe kirinyirira ddembe lya muna Uganda kubanga nja kwagala okugenda okuwasa omukogo muleetewa naye ate tajja sobola kufuna national ID obuzibu buliwa kwegamba tulina webale nnyo etteeka eryo likyali mu bage naye nga kinjagala okugamba nti at least abantu basobole okulaba nti batuwa endowooza yaabwe nga babaka kino bagezaako okulaba nti at least tubeera na identity kubanga kati bwe tuba tukola planning household ye unit esooka okulaba nti at least tuplaninga bulungi olina batwogera ku policy development model bebaani bano abafumbo wano ekibaddewo kiri nti buli omu akola nga bw'abalabye netuba nga tulina statistics so twagala ku updatinga data kugamba bamovers ba bill at least kubanga kati obanga omanyi kati tujja kubanga tuba mugendi mu kugandaala obeere nga tofaayo ku bintu so institution actually yeetaaga n'okwongeramu ebintu institutional marriage ensinga Finland ekifa mu maka ga Lubega kikulu nnyo kikwata ku gavumenti naye wano tetulinde kwegamba kyova olaba nti at least nimubanga mukoze programu zonna omwami ayita lulye ono ayita lirye ebyo byebikulu amalwaliro teriddagala amasomero mabi muyingidde byabufumbo bagamba nti atambula empolampola atuuka wala mwami Lubega kyagala okugamba ku nsonga ya Honorable Namugga gyagambye gavumenti yali ekola Entebbe Express abantu balaba nti tekirina makulu naye kati njagala okugamba nti babagulawo nga 2022 okutuuka mu mwezi ogwa January bali bakoze 775 era kati balabira ddala nti project eri viable kati ekiddako webanamaliza kubanga olwedde tulina Queensway Kibuli Express flyover twagala Ninja Express yona bewedde from Mugaba mukono ojalaba nti at least tujja kubanga tuli kwegamba tukendeeza ku muwendo z'okola business nezo zonna enguudo za kusasula n'obwangu tugenda kusasulira okuziyitako kwegamba olaba nti at least wabeerawo obwangu kubanga singa tunagamba nti tusigale nga we tuli kiyinza obutakola bulungi tulaba nti at least reducing ku time ya business na biki byonna byonna kubanga kati nga express Entebbe Express olukadde we luli kati olaba nti onayita ku lukadde oyita ku lukadde naye kati olaba nti omuntu asasula 5,000 naye nga tamanyi nti at least kirina kyekiyamba ku ggwanga yes kale bangambye nti tuyinza okuba nga tusasula
n'obusente obuliko obwomu era embalira bwera ekirungi nti era tubeera ne policy assessment tubeera ne budgeting so okukanya naye oba tokkanya naye ekyokubiri ekigendererwa kikiriwa obakulaba ki ekyandikoleddwa kyenjagala okugamba buli mubaka aweewo enkiriza okulaba nti aleeta kiyita private members bill kasitaba nga ayise matendera gonna okuvaayo nafuna obuyambi omudraftingira etteeka eryo Honorable NAMUGGA kyagambye certificate of financial implication naye kyagala okugamba nti ekireeta discontent mu bintu bino njagukubiriza kati majority ba NUP balabe nti beebuuza ki bavudde era tujja tutya kubanga kati mu ngeri y'abantu gye baparticipatinga bali contented democracy internal democracy ne democracy wamenga mu kibiina yes erietya process zitya muna systems muli transparent exhibiting accountability then ani who is who ebintu ebyo kubanga ati omuntu oba okuteka into nobanga user onaiza ukirizayo kabuzo kibaya jatakiriza jagala kubanga kinajukiriza ono anachikiriza mu parliament nese mukamani kangubuze ekibuzo ekirungi no busigadde bwonna bwangenda buku obumu njagala omanyi bwo otunulira ebyalumu ebyaffe byaleta njagala otuneko ne kusaidia yabwe waffe botunulya lead of opposition ewaabwe who is equivalent to the lead of opposition ekyabano twakimanyi nedda mukulu anti akugambye nti obwenkanya munda ono omulaba balonda ba chairpersons w'obukiiko ne ba deputy naye ebiranga gyali mu parliament ba minister atekamu input kimukulonda ba minister ba mukulu Museveni taina ate ne waffe tu consultinga kubanga botunula ba ministers betu ino dulu gwembadde nkugamba wayi pisi dulu suwa NUP so shadow cabinet yali mixed only that banaffe ekizibu kye baafuna bana basenyenyi bafunye obukulembeze nga bato awo wali NUP awo kasajja ku mutima kyenjagala okumanya in terms of okulaba nti muli accommodative inclusiveness kiyinza okubanga ebintu kwegamba zino ze parameters zenjagala mutunulemu mulabira list mwe brandinga naye nga kyenjagala okugamba nti omubaka yenna akirizibwa okuba nti ajja n'etteeka lye kati kyemanyi nti alisi kiri erimu honorable lumu okulaba nti approvinga kubanga bagamba nti abagamba nti etteeka lino liyitewo nga bwereeteddwa mugambe ayi bagamba nti ayi mukito ekirungi ntikasa mugenze mu consultations kengamba nti dembe lye ng'omubaka oba naabanga aleeta etteeka kasalibanga liitudde mu matendera neba consultation bagisagise mu bulungi naye kyalo gamba nti alese ebintu ebimu bino what indicators zimuno kutunulamu ngabo opposition biki ebitagenze bulungi lwaki onavudde bwati bagamba nti omuwabeera nesowani nga yakiteega omulala nga laba oli ali ku nkoko onali ku bijanjalo kireeta omutima okola ki obutaterera muntu kubanga ebintu ebimu yes so mubalansinga eryato bannayuganda bali balancing badde bano mubumpipi kasinagenda mudakimwe asinagenda akola sente golaba onayibulu mukyakola kiryoke kubanga kata participation eryetya bali involved transparency baaccountinga bulungi ebintu baba bakola bagamba omanyi kiringa oli wafumba embuzi nagifumbira mu binika abamu bagamba nti kikino nga gamba aza nywa majani azijukiza Honorable Ssemujju yagamba lumu nti ekizibu kyolina ku tteeka lyo odidde oluwombo otaddemu enkoko otaddemu ebijanjalo otaddemu ebinyebwa otaddemu embizi otadde kakati nze omusiraamu bwonga nti toola mundyeko ki naye lastly honorable amuli ati alina ekibuzo kye yabuuzizza n'ababuuza no it's honorable Dulu yabuuzizza chair n'amugamba nti kati bino bye mutugamba participation ngono bwagisaba mu kulonda tuleesa amanya 3 tugeze
ono akimanyi bulungi tulina abantu abali mu opposition nga kati baabwe beebaza abakubya amasimu bannamawogola bakubiriza tulime tusobole okuba nti tuwona enjala kubanga omuntu omuyala aba muzibu mukama njagala kwebaza abakubi amasimu bonna. Bismillahi rahmani rahim. Nze Sheikh Rubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe kwe tusobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Rubega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mu byemizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuula talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 Don't stop until something happens.